Islamu tebukozesa kugisawo kibina kibi. Mara minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Obusiramu buga nti gwe lwanyisanga ekirungi as-sayyi'a ogisewo ekibi nahnu a'lam bima yasifun. Tukimanyi bye boogera babyogera naye nga babyogera wano naye nga amazima gakola ki. Abaana bagambye bamuzeeyi twagalayo hadisi emu nga nafunga maulidi weeri nakati bakyaginoonya. Ni maulidi ndala ne tusanga tetunagifuna. Fatumanyi nti abantu kintu قل باغامبي ربي مكما وانغي الله اعوذ بك انزلك جولي من همزات الشياطين اونتاسي وسواس واچي يوسوس في صدور الناس tatulese atuyingiramu akulimu annimu alimu mumulala botadukira eri Allah kumutaasa waswas hamazati shayatin wa'udhu bika rabbi yahdhurun shayatin yezo Allah nkusaba zinta asizireke kunnumba ntaasa umpo obukumi zireke kunnumba kuba mulimu shayatin enjaye ezirumba nawane waffe weziri era omwana bwagira ngaga nti ezo abato bayina mu haki yaabwe bayina mwe yaabwe shaitani y'abaana bagita Ummu Subyan kati wekingirize Allah agiriki kyova tetwategeera sitaani eno wallahi tetwategeera sitaani nolabaga nti togenda agiri mukyalawo ugamba otya bismillah sooka osoma bismillah genda osala ensolo allahumma jannibna Allah muyite jannibna omulimu guno gwoliko gugenda kuleeta wano mutuuze mulamba guno omulimu gwogendako ssebo gwamukyala mwami allahumma ai Allah jannibna shaitana omulimu gwe tulimu guno nze ne munnange sitaani gitugobeeko etera okutulumbagana abasajja abamu agaanaga nti nze mba nakagenda simanyi bintu sibitegeera bulijjo kibwemba omutaka wamugobye yomanyi nti bamugoba mama allahumma jannibna shaitana omutaka ono atera okunzingiza mukwatire gyomukwatidde wajannibi shaitana ma razaktana mutulina riziki gye tusuubira mu mukolo guno naye ogitaase sitaani bameka abakikola genda okuzaala omwana ogaa nti muzeeyi ŋŋenderera muzeeyi ebintu byogera ate tandika okugaba ebintu kuba ndaba abaana tebaliko dduwa tebayinza butatutamu namugamba nti nzize njagala sente okumanya njagala sente nakwata natemako akagalo akake akamuzeeyi akake kati mutampa sente nzizaako eno dalilun aqiliyun yakwata bukwasi naye bannange nange nzikuwa abaana anti bawuli oyo aliko jannibuna shaitani oyo yagandika nsooke nzijeko engalo yange olyoke otegeere ndi serious bw'oziremera nzizaako yo akake kali wali kasambagala ng'okikaza se omugawo gempa mobile money bwe ziba teziriwo idfa billati hiya ahsan mwe batabani muwulira ezaagikagwa teziriika idfa billati hiya ahsan. Tumalize aya zino bannange embeera ennungi gy'okozesanga okugyawo ekibi faidha alladhi bainaka wa bainahu adawa oyo gw'obadde olina wakati wo ne wakati we obwadduuyi obulabe ka annahu waliyun hamim bw'ojja keesa kumakya ng'alinga mukwano gw'ow'omunda oba okutegedde wama yulaqaaha ekyo nkyogera naye nkimanyi teri bajja kyaniriza nze tebakinkola ninjiraki kyembagambye okozesa ekirungi ku kibi wama yulaqaaha nkimanyi tebajja kyaniriza ila alladhina sabaru okujjako abalina obuki wama yulaqaaha tebajja kyaniriza ekyo nkimanyi illa dhu hadhin adhim okujjako yaweebwa mu bugumiikiriza percentage ennene okutte musajja ne mukazi wo nebaga assalamu alaikum omukyala mugende mugireki bwe mba mumaliriza onterayo amazzi nyagenda
ila dhu hadhin adhim naye era omusajja oyo bwali bakwogerako gyali balaga nti oyo omusiraamu zisimutenda allah amuwejjana naam ese omukyala bwe bamugamba nakati amuleke nja mukwata najja ngaoli yazze nemmotoka ye nayingira mu nyumba ye bwe yajja neyiye nagisimba bweru ayina ebisunguzi binagulawo nadda mu kisenge ekirala nagiraki atambuza ebigambo yebaka nabalina abeekere okay nyinimu yebasa awalala kulaba yebaka mu kisenge ekirala nyumba yakalina bo ne badda waggulu ye ne yebaka wansi omukyalo ogenda okubandula oluggi ku makya allah omwami ali mutebaatu soma mawulire ge saga oti tewealikira take it easy muluzungu aga take it easy allahu akbar tiwali buzibu mugulewo mufulume mashallah naye gwe olaba otya omukazi oli bw'aba anyumya ku musajja ono n'omwami oli nga bagenda buli omu asibye ebintu bagenda muwerekerako munne oyo musajja simulabangako era mu butuufu abatalabwangako be bakola ebyo naye nze naawe waima yanzagannaka min ashaitani nazgun sitani bwebanga eyagala okukozesa ekintu fastaiz billahi innahu huwa samiu lalim surat fussilat aya 34 fahadhihi 3 ayatin tusomi aya zesatu laisa lahunna rabia teriyo yakuna fi maanaha eri makulu gaazo aya ezesatu zetusomye okuddukira eri allah atutaase enki obubi bwa sitaani وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه الله تغامبا أو ملابي wo mu bantu nga mulabe wo ihsani ilayhi muyise bulungi nga mulabe wo mu bantu omukole ki idfa billati hiya ahsanu sayyi'a akoze ekibi naye gwe muyise bulungi ins muntu munno muyise bulungi awamu n'okuba nti mulabe wo wabimuswanaa omwekolezeeko nga gwe kitalumye naye nga kikoze ki naye taswannu gwomulage nga tekikulumye liyaruddahu anhu tabuhu altayib alasli ila almawadda walmusafa nti bw'onoomwekolezaako nga atalumiddwa ng'omuntu mu butonde bwe ajja kuddayo ku butonde bwe obw'ennono obugamba nti akoledde ekirungi omwagala jubilati nufuusu ala hubbi man yuhsinu ilaiha mu butonde ffenna buli akoledde ekirungi muli owulira ng'okola ki omwagala kakati ono akoze ekibi n'omukolera ekirungi nga ne bw'oba wadde weekoza just muswana you just pretend nti tolumiddwa naye ng'olumiddwa kijja kumussaayo ku butonde obw'okuyisa obulungi akukoledde ekirungi oba tutegerekesa bannange wayamuru listiazat bihi min aladuwi shaitani la muhala naye mulabewo nga wa musitaani oyo temwekolezaako kubanga bwe yali badde ngadda ku butonde bwe eri omuntu obutonde bwa sitaani eri omuntu butonde ki kwagala muntu oyo ye tuddukira eri allah iz la yakbal musanaa wala ihsan kubanga oyo ne bw'omwekolezaako ng'atalumiddwa noyagala omuyise bulungi la yabtagi gairi halaki ibni adama ye origino ye kwagala kulyawo naye omuntu alina obutonde obw'okusasula amukoledde ekirungi n'okumwagala oyo mwekoleze ekadde ku butonde bwe naye sitaani tomwekolezaako oyo mudduse eri allah amutegeera oyo yo temwekolezaako kubanga obutonde bwe originale ye kwagala kukola ki
lwaki lishiddati aladawa bainahu wa baina abihi adam min qabli nga bumumanyi embiranye yalika kati wa jjajjaffe adamu ne shaitan kama qala taala allah yagamba ya bani adama abaana adamu mbalabula la yaftinannakum shaitan sitaani tebasulanga mu kikemo kama akhraja abawaikum min aljanna sitaani tekulimbanga nti gwokolagana nayo subhanallah omuntu yenna adiringa ne sitaani allah ne bwe yagamba nti omuntu almushrikum billah Allah tagenda kumusonyiwa adiringa ne shaitan kebe nsiramu kebe sinsiramu nga godiringa nayo noga nti innamal mu'minuna ikhwa kwali wa sitani nsiramu zituyambako wataawanu alal birri wattaqwa abadan omuntu yenna akolagana ne shaitan Allah yamwerera obutamusonyiwa lwaki olowooza nti inna shirka la dhulmun adhim shiriki alimu obulyaza amanyi botalabanga omuntu yenna afudde nga mushiriku ng'abadde musamize amajinni gagaleka mu bantu abatalina musango zulmun adhim ne gali azamanya abantu ababulijjo abazzukulu ne gabalisa emirambo ne gabalisa ebifudde ne gabatambuza ne gabasuula eddalu abriya innocent people gwe wafa naye bye waleka ku nsingo obikozesa bitawanya abazzukulu abatalina musango Allah tayinza zulmun adhim omushiriku alina obulyazamanyi obunene ye kennyini bimutawanya shaitani okukolera omala kujemera Allah ate bwofa ate ne zitawanya abalamu ani yali yegomba okulaba nga omwana we aggulawo ssaawa 8 ekirajja n'omulambo yafumbiddwa kyokka bamugambye nti addeyo eka abadde annuma yannumyeko okutu alya kasasiro ani ali kyegombye oli jjajjammwe yafa teri mwoyo gwamukkiriza nga tabadde mushiriku gukomawo okutawanya abantu naye teri mushiriku atakomawo era jjajjammwe bwakomangawo nti yakutte omuzzukulu ng'omanya nti yali mushiriku nga temumanyi singa babubakari tusiiba nabo ne baumaru naye buli yenna yafa n'amala aga nti guno jjajja yakomyewo ayagala kino kakasa nti yali mushiriku billah washirku dhulmun adhim obulyaza amanyi bunene ali awo abasaba njagala ennyumba yagi mwenna mwina ennyumba eka ez'abantu abo buli yenna akikola nga bamugambye njagala ennyumba n'azimba ennyumba ayongedde shiriki ku shiriki kubanga dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd nawe bw'onoofeera ojja kirika mu baana okukakkananga mukiyise ebyammwe ebyo mwagala okutereeza tebijja kutereera abadan ila abadi ddaari tebigenda kutereera lwaki nti jjajja olike yabireeta nammwe ne mubigondera bigenda kutambula hakadha dawalaika ne mu bazzukulu tebalina musango baana bali ku ssomero ebintu bibakuba bagenda bulaaya kukola tebalina mirembe kaganda jjajja ali mwana ali mubazungu zulumun adhim kakati zakambe nkajjewa buli yenna mushirikun billah akakasebo kakasa nti byakozesa bulyaza amaanyi bigenda kudda birekera abaana be nga ate ye yagenda ye yalugwamu kishaitani kyezikukola kyeki la yaftinannakum shaitani stanti zibasulanga mukemebwa ne zibaga tugenda kubakolera ojja kubeera n'emmotoka ojja kubezema ne kayina tugenda okukolera kino era okukakkana nga bagaye sooka olinyejji olyoka otwale maiti ate toleetefu naye naawe obwongo bwo ejjiri liriri olirinyisa emipya ate bw'oteeba ebbali nti amulambo guganye nze guno sijja kugutwala mugugjeeko ninnya ebbali ejji siririnnye zulmun adhim abaana bato ne batugumbulwa babajjako ebifo by'ensonyi ne babakuulamu ennimi ne babajjamu emitima zulmun adhim shaitani gy'omaze okusaddaakira n'ogisimba ewaka mu sseeryo bw'omala okufa etawaanya abaana obulyaza amaanyi ne bukwata n'abatalina musango nammwe buli alina essaba ewaka ng'osinziira ku bakadde babaliina oli mu musango gwe gumu ng'ogwa muzeeyi kubanga bigenda kusigala ani yakuga nti etereera olaba n'omwana bw'aba yekyankalinya bakagala basitaani ono tateredde simanyi ompulidde inna shaitana lakum aduwu fattakhidhuhu aduwa sitaani mulabe wammwe nammwe mumufuula omulabe innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sair sitaani yekuyaga buli kaseera pate yaayo ebeere nnene abantu basobole okuyingira omuki omuliro nga bangi agamba afatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliya min duni musazeewo okufuula sitaani mukwano gwammwe ne bazzukulu baayo ne muleka nze hum lakum adu nga mbagambye nti oyo mulabe wammwe
n'agamba nti biisa lidhalimina badala, abasamize mukoze kibi nnyo okukyusa Allah ne mumuzzamu sitaani, ne mubeera bawulize eri sitaani ne muleka Allah, muli az'amaanyi babi. illa okujjako agamba atya nti fakaifa muamalatahu lana, wakala sitaani yagamba ngewera mu maaso ga Allah njatumalize, fabiizzatika, ndayirira ekitiibwa kyo mukama wange ti la oghwiyannahum ajmain, abaana ba Adamu bonna ngenda bagwawaza. Kiki illa ibadaka minhum almukhlasin, okujjako bendirabanga bakwewadde olwewo olwannamaddala bwe bagenda kunnema. Waakiri bwe bali babafudde nditabaala mu baana baabwe, era mbagambye nti bino byali byakika. Surat Sad aya 7:88 aya esemba yagamba waidha karata alquran fasta'id billah, bwobanga oyagala okusoma Qur'ani soko wewogomere Allah min ashaitani rrajim, akutasa sitaani yenkolimire. innahu laisa lahu sultan, sitaani terina maanyi ala alladhina amanu, kubakkiriza. Abakkiriza tebalinaako maanyi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, abakkiriza beesigamira eri Allah tebalinaako maanyi, naye ina maanyi. Allah agamba mu sura emu, alam tara anna arsalna shayatina, gwe tulaba nti ffe tusindika zisitaani ala alkafirina, eri abakafiri, tauzuhum azza, zibazze eno zibazze eri. Walabe omuntu aliko emmandwa, tauzuhum azza, zibawuba zibazze eno zibazze eri. Mutuufu n'otunuulira omuntu nga takyetegeera, n'agenda nga yeekwetula kukakkana nga atudde ne muliro, tauzuhum azza, abo nga ffe tuzisindise zibalage kiki ziri. Okwakkana nga khatibu agambye nti ebintu ebyo seeka mubigendeko mpola. Agamba nti laisa lahu sultan, innahu nkukakasa, laisa lahu sultan ala alladhina amanu, abakkiriza sitaani tebalinaako pawa. Wa ala rabbihim yatawakkalun, abeesigamira eri Allah. Bwe weesigamira eri Allah, ddukira eri Allah, mwesigamire nti ekijja kijje, tiateseeko omwana wange zimuluma nnyo, Allah yamukuwa oba afaafe. Bona ogendayo n'afiirayo, mukazi wange zimulemeddeko. Ate owasanga omuntu atali musiraamu, naye tewasanga omuntu mushiriku. Omuntu mushiriku omusiraamu tamuwasa, wallahi billahi tallahi. Maama gundi senga gundi alina sente, toleeta byokola mu busiraamu, wakolesa byokola mu famire. Allah yagamba atya wala tankihu almushrikati, abasamize tebawasibwa abasiraamu hatta yu'minna, bamala kukola ki? Okukkiriza ategeeza kyamala kubita. Wala amatun mu'minatun, okuwasa akakazi akatambuza emmere akawala mu paaka kasinga maama gundi alina kayina. Walaw ajabatukum, newankubadde nga babakubisa ebyobugagga. Naga wala tunkihu almushrikina, namwe abazadde abaana bammwe temubawanga abasajja bamushiriku hatta yu'minu, bamale kumisuula. Wala abdu mu'min, omuvubuka avuga boda boda khairu min mushrik, asinga omugagga alina zikayina mu Kampala. Walaw ajabakum, newankubadde nga bye balina byonna bibeewuunyisa. Oyo ayogedde amaze akubuulidde. Bwe leeta mushiriku, olaba abazzukulu bo bonna bagenda okulya emirambo, anti wali oyagala sente. Mushiriku tebamuwasa, tebamufumbiza mwana. Naye ane gwogamba nti waliyo nti omusajja azze ewaka nga Ibulayimu jjajja sima mutuula kungo, akuleetedde emmotoka, oyinza omugoba? Omwana omutadde mu jahannama ng'olaba, oyo tebamuwasa, tebamufumbiza. Waakiri ofuna idha ataakum man tardawna bidiinihi, omuntu bw'ajjanga gye muli ng'abasabye omwana omuwala ne mulaba ng'eddiini yeeyiyo mugisiimye, fazawijuhu, oyo mumuwe. Wa illa bwe mutaakola ekyo takun fitna, mulinde ekinajja, wa fasadun kabiru, n'obwononefu obw'olubeerera. Abaana tuwasiza abakyala nga gye maka ge tubajjamu mulimu shiriki, omukazi okutala magga, akwata ejjambiya, ayagala kufuluma. Bannange mugole ofuluma olaga wanga tali naawe, ebyeka bikoze eki? Era mubiyita byeka, oba ebyewaabwe byebyo. Ani alyetaaza okuwasa aliko ebyewaabwe? Ali kakazi kalungi naye kaliko ebyewaabwe. Subhanakallah, naye nga bwe nkumanyi tofaayo.
bwobaka poketa kalya magu nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.